Ani eyajje mapu ya Buganda ku Uganda. Ani yajje mapu ya Buganda ku Uganda. Era yeeyita ki? Mutubbidde ebbanga ddene. Kati mutandise n'okubba mapu. Ani yagijjeeko? Atubuulire wa gye yagitadde. Era mutwagaza ki? Mazima. Kati ffe abawangalira emitala w'amayanja e Bulaaya tugenda kukola tutya? Tugenda kukomawo ng'abantu baffe tebaliiwo? Era bonna abaabadde mu Buganda mwabataddewa? We need answers. Mapu yaffe eriwa mujjajjiza. Tetugenda kusirika. Mwe Amelia Nambala mwamulabye bwe yabadde akaaba. Mazima. Mbwe abantu babi. Amelia Nambala nakoma okumulaba nga bawaseeka kiti emmotoka. Yali musanyufu. All of a sudden nalabye nga yeetunuza mu kamera nenga mukazi mukulu okwetunuza mu kamera n'akaaba. Ngo omukazi omukulu okukaabira mu kamera guno omulembe story ki? Bulijjo takimanyi nti abantu babi. Ajje Bulaaya abantu bayi balungi. Eno gyembeera. Naye mulumpe ani yamunyizizza? Era ki ekimukaabya? Nga bwe muzza maapu yaffe. Njagala muntagingire Minisita Nabbanja, Vice President Jessica Alupo, abaka ba Parliament bonna. Nawulidde nti maapu mwagikyusizza. Maapu ya Uganda yakyuse, naye nze ngeza n'ensanga poloti yange nga teriiwo. Mapu ya Uganda yakyuse, bannange mugende mukebere ku poloti zammwe abali e Bulaaya. Nze nsange nge yange ebulako yadde kiro y'ettaka. Mazima. Ndi Bulaaya mitala w'amayanja gye nsinziira. Nina poloti yange. Nsange nga poloti mwagiggyeewo. Olaba mukwata Buganda Nambala mugijjako. Kati poloti yange nengeza ne sigisanga nze njayingira ensiko. I'm not a joking subject. Eyakasirye mutwale. Mbega irida kataka ako mukaleke. Kwensibidde olukoba. Bulaaya waaganira bwati. Eyakasirye mutwale mbega iridde. Poloti yo bagitwale. Banange tubega iridde nze poloti yange mbega njogeza kisamugireke. By the way, Tamale mirundi ono Junior ng'amanyota kyali bannaye kasirikeko akabenje kamukuddemu amanyo. Tufayo Tamale nakusaasidde naye akabenje akatuta amanyo. Sorry, tofa nagange tegateredde naye maama. Ogenda kukola otya ennyama togivuddeeko. Wow, mugamba mutya wanna struggle hope mwenna muli bulungi. Manyi nze sitera kwogera naye bwenvaayo ne njogera ekituufu oluusi tuba tuvaako, oluusi tuba tuvuddeko ng'olaba ebigenda mu maaso abantu balinga abatabiraba nti olwaleero ebigenda mu maaso bingi. Mapu ya Buganda,
Museveni kugaana kulayiza oba ne byabakama we kugaana kulayiza mukulembeza omulondo wa Kawempe North kyokka ate nojja olaba nga tuyingiramu obuntuntu kano kayingiddewo ne kali kayingiddewo ne kano kayingiddewo oluusi ne tuva ku nsonga enkulu ate oba oli awo ne tubuukira ebintu ebitatugattako. Nze napatana byabakama Pulezidenti yatugamba tumulekere Namukadde. Eno meseji yange ngisindikira mwami byabakama oba mukulu byabakama kyonna kyoli tujja sigala tukuwa ekitiibwa nga bw'okiwulira bw'okyagala naye ate we tunakikwambula ojja mmanya nti eno Uganda y'Abannayuganda. So eno meseji yange genda wa byabakama oba ogamba nti temulina ssente nga toli ku biragiro tunogamba nti abamu bagamba nti olinda Museveni akulagire. No, it is not true. Olinda kisebo kuba tosobola kugamba nti oteeseteese by election nga tomanyi ngeri ki anaabawangudde gyagenda kugazetingibwamu asobole okufuuka member of parliament omujju. Naye nga bwe kiri nti twabalaalika ne tubagamba nti akalulu ka Kawempe North sika Kawempe nga mwe mukitwala nga bwe mukiraba akalulu ka Kawempe North ka Uganda yonna. So nkulabula mwami byabakama nze ndi mukyala ayagala ensi yange. Kola kyolina okukola mu butuufu bwakyo oba si kyekyo Abannayuganda ogenda balaba kimaafiya. Ate we tunaaba tuze gy'oli togenda kukubira na Museveni simu bw'oba omulinda akulagira ekyokukola ku luno togenda mukubira simu mwebuuzaako nti munnange kati bakoze bwe bati nkole ntya tujja gy'oli direct. So baganda bange mwenna abali mu struggle buli muntu akwate waakutte. Bw'ofunza Nabbanja kumubanja Kibalama mufunze omubanje. Bw'ofunza nti tubanje Besigye ali eyo tategeerekeka oba Museveni naye ayagala muttira mu kkomera mufunze obanje oyo. Bw'osalawo kubanja Machete funza obanje oyo. Tuleme okuggwirana ne buno ne buli obusongasonga obutalinamu makulu. Banange ebirina amakulu tubiwa amakulu, ebitalina makulu tubireke nga tebirina makulu. Eno message esembayo njiweereza ab'ebyokwerinda mwenna. Ab'ebyokwerinda mutuyisizza mu mbeera embi ebbanga lyonna. Naye we tunanyiiga mugenda tulaba. Nze ndi foot soldier. Ndi mukyala ate ndi foot soldier. Naye empeereza b'ebyokwerinda mwenna message nti mulekerawo tuteeka ku bunkenke oba ffe tuyinza okuba tumanyi kye tulimu. Mulekerawo okuteeka family zaffe ku bunkenke. Mukeera olunaku lumu oba Museveni oba Muhoozi oba ani yenna oba poliisi oba bamagye mukeera olunaku lumu mulangirire mugambe nti all foot soldiers in Uganda oba Uganda mujje ku CPS mujje ku City Square tulondemu be twagala. Tukoyo tuleka family zaffe ku bunkenke buli lunaku bakubira esimu ate munayo kyaliyo ate munayo tebannakutwala. Mulekerawo tuteeka ku bunkenke mulangirire bafuuti soldiers ffenna tukuŋŋaane tujja kujja we munaatuyita mutuyite ku City Square mutuyite ku CPS oba musobola notuyita mu State House tukuŋŋaane mulondemu be mwagala okusinga osuzanga abantu baffe ku bunkenke. Punzika manje abasibe bonna Museveni ne Free all political prisoners.
Eddoboozi lyange lyateredde bulungi wabula ngenza okudda ku mmeeza nsanzeewo fayiro za kazambi ezitambula ebule n'ebweya. Okitegedde bulungi amannya yenze Tina Majwega ndi mukazi muganda neddira mbogo akabbiro ndeerwe ndi muzzukulu wa Kayiira Gajuule era nga kabaka wange Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ekyo tekigenda kukyuka ndi muganda nva mu Buganda mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze w'eggwanga ebyo tosobola kubikyusa. Okitegedde bulungi tosobola kera ku makya nongamba nti siri Majwega kati ogenda kuŋŋamba ndi ani kembekere ndikko omunyonyo sigenda kera ku makya nveeko ekintu kya Majwega ne bw'onookola kazambi yenna n'omukola otya ekyo tosobola kukinnyambulula ate gamba buulireyo bakulu zino entalo ze mutusembereza mbuno tulwane entalo right nawe ez'eggwanga mbu tulwane entalo za Buganda teri agenda kulwana lutalo olwo mwatudde eri ne mayiga wammwe ne muteesa nti kakati beetegekera protest vote tubasembereze luno lutalo tujje Buganda ku maapu mbu bajja kwekyanga mwatuwamba dda kino si kipya tukimanyi bulungi nnyo nti mwatuwambadde obwakabaka bwaffe mwabuwambadda mwabuyingiramu dda so kati sino si kipya era tekigenda kutujja ku mulamwa gwa protest vote tukimanyi tuli mu buwambe yes gano si mawulire majja bino twabimanya dda nti mwatuwambadda wabula kye muba mukola kabaka naye mumugirewo ddala lumu ate mwababedde abakuŋŋaanya mutwale kabaka mumugjeewo kubanga bwokera ku makya nojja Buganda mu Uganda it means obwakabaka bwa Buganda ate buba bukyayina amakulu buba bwebuli kakati mayiga akuuma ki mayiga sebo taata okuuma ki tetugenda kukuyita mayiga nti vaayo gy'oyogere ku nsonga eziruma Obuganda nedda mukwano tetugenda kuyita kujja kwogera ku biki musimanya bajje Buganda mu maapu ya Uganda mbu tukuyita gy'oyogere oba oyogera yogera oba toyogera gw'omanyi kubanga ne bw'obikula akamwa n'oyogera it remain constant there is nothing we gain wavadda ku mulamwa gwe twakuvaako dda twakwesonyiwa mwatudde eri bwaba kati njagala mbuuza ekibuuzo bino byayise nga temubiraba mwababaka ba palamenti bino byayise nga temubiraba kati mbwera tutandika bayita ababaka ba palamenti mujja muvayo temwogera temubaako kye mwogera tetujja kubayita kwogera oba mwagala okwogera mwogera oba temwagala kwogera mulekeyo okitegedde bulungi kati ojja kusanga wano abawumba tuufu empujja bikete zino nga zitandika ogamba ez'entalo za nuupu naye ng'ekisinga okusiruwala Kiganda naye n'osanga ez'entalo zamu kati nongamba nti olwo lutalo Mpugadi ayinza oddwenyigiramu ajja kubeera eri ne mukazi wa Abedi nga bali eyo gye bali saagala kugendayo eyo okitegedde bulungi kati njagala okusinziira wano okutegeeza bannayuganda bonna luno olutalo tetulwenganga twesunga protest vote tuli ku mulamwa gwa layini emu protest vote bano abasajja singa tukera ku makya ne tubagoba mu ngoba eyo bino ebintu tujja kusobola okubitereeza Obuganda babuwamba dda kabaka wa Buganda takyalina sse ekyo tukimanyi kibaddewo ebbanga n'ebbanga okitegedde bulungi naye kati olwo balaba twolekedde akaseera k'okubalivvula batidde beepyeredde kati bagezaako okutusigamu entalo tutandike mbu okwekalakasa ng'obudde bukyali mbutubanje Obuganda budde ku maapu nedda mukwano teri agenda kwekalakasa tugenda mu 2026 akadulu akagenda okulivvula kazambi yenna kamukulukuse n'emyala gyako okitegedde bulungi ekyo tekigenda kukyuka tosobokera ku makya n'ozijjako eri Amajwega tekisoboka nti ozijjeko okweddira embogo tekisoboka neddira mbogo tosobola kukikyusa ekyo okitegedde bulungi twagala ekintu kimu protest vote we tugenda okubalivulira njagala nsinzire wano ntegeeza amawanga amalala agasigadde nti temutunuulira kazambi ono agenda mu maaso ne mwesiryayo gannagamba ne muwanika obugulu bwe batyo we batandikiriza mpolampola okusiimuulawo ebyenfuna bya Buganda bwe bamaliriza ne badda ewammwe ne batandika okutta Abaganda bwe bamaliriza ne badda ewammwe ne batandika okubba ettaka lya Buganda bwe batandika ne bamaliriza ne badda ewammwe kati essaawa ya leero bwe banga maapu evuddeko eyiyo yeddako era naawe tekikutuuza wabula ate sikugamba nti essaawa zino situka nedda funa busungu na kunyiga omanye nti gano agasajja gajja kumalawo Uganda 2026 ffenna tufune motive omanye olutalo lunyuma nnyo ng'olina motive ekulwanya bw'oba tolina nsinziro gy'osinziirako kulwana tetusobola kunyumira 2026 ffenna tukuŋŋaanye obusungu gwe buli kazambi yenna gwolaba gwe wulira kano wammanga gwe atali Muganda tebakusiruwaza ne bakubuzaabuza nti bino ebintu bya Buganda okitegedde bulungi nti ereza entalo za Buganda nedda mukwano kyoba omanya Buganda is the mutima Buganda gwe mutima gwa Uganda kkiriza obagaana yensonga lwaki olaba bakitammwe ne bannyammwe bafaayo nnyo okulaba nti muyiga olulimi Oluganda naye ate bamaama b'Abaganda tebafaayo nnyo okulaba nti bayiga ennimi zammwe okitegedde bulungi Buganda gwe mutima gwa Uganda nti singa bakera ku makya ne bakugjamu omutima mukwano oba tolina lugendo oba tolina gyodda yensonga lwaki olaba nti buli muntu ayagala okulaakulana ava mu ggwanga lye n'adduka ng'ajja mu Buganda we wali ensinziiro y'enkulaakulana we wali ensinziiro y'abantu like ey'okweddabulula
okitegedde bulungi ekyo tosobola kukiwakanya tosobola kukijjawo ne bw'oteekawo empiiga ey'amaanyi ekomawo tosobola kukijjawo wabula njagala nkutegeeze nti ekiri mu Buganda kijjawuwo kikuleetere ekkuŋŋaanya busungu saawa zino omanye ki ky'olina okulwanirira ofune motive kubanga olutalo olutaliiko motive teruwangulukika naye njagala kati buli munnayuganda akuŋŋaanya obusungu ku buli kazambi yenna agenda mu maaso mu ggwanga gwe nnyongera kuŋŋaanya busungu omanye nti kati ndi mu kuguba tugenda mu kalugu k'okulivula abasajja bano 226 ka protestive vote ofune motive egenda okuleetera okuba omulwanyi namiggo omugumu bwe tunaaba tumaze okugoba abasajja bano ensi yaffe ejja kutereera tujja kugitereezaamu ku buli kimu buli gwe babbidde ettaka ajja ddifuna buli gwe yafuna obutali bwenkanya ajja kufuna obwenkanya buli kimu kijja kutereera kidde mu nteeko yaakyo okitegedde bulungi temutukaka tetugenda genda mwoyo kazambi wamwe gwe ntukuŋŋaanyiza gwe mayiga oba oyogera oba toyogera gwomanyi mwe ababaka oba mwogera oba temwogera mmwe mumanyi buli alina kyayagala okwogera ayogera oba temwagala kwogera mmwe mumanyi tugenda mu protestive vote obwakabaka baka mwabuwamba dda tetukyalina bwakabaka ekyo tukimanyi bulungi kati kabaka mumugjeewo nno tumanye nti ate maama mwe muli babede nze ku maapu sikyawulira nga batuyita Buganda batuyita Central Region bwe ngenda ne bwe mba ntunudde mu luzungu ndaba nga naye akituyita Central naye musiru kubanga nze mmanyi nti tusimba ku Tanzania twabadde mu center nga tuva eri wansi Tanzania n'olwekyo mumbulire ekigambo ekyo nandowooza nti Central kiba wakati naye tetubeerangako na wakati ne muwulire ebyo byonna babeereese kutulaga nti tetusaana kulaga nti tuli Baganda oba tuli gundi naye Katikkiro teyeeyagadde kubategeeza nti batumalawo bumazi nga Buganda ne President yennyini yayima ku TV ku ezo media zammwe ze mutuweereza n'atugamba nti bino ebyeyita ebiganda neki kakati bw'omala okwogera ekintu ekyo nekitegeeza Abaganda tetukyayagalibwa mu Uganda twajja kumalibwawo ate bw'otunulira n'ebintu nti ttaka ly'e Buganda lye basinze okubba mu ngeri zonna eritakyalina ate nga ffe twalina amateeka mu by'ettaka agasinga okuba amalungi ennyo nti buli kintu kyaliko omutendera mw'oyita n'olitwala buli Muganda gyali yenna amanye nti gavumenti yajja kutusaanyaawo kubanga bw'otandika okutulumba n'awatali nsonga kiringa Obote bwe yagamba nga akuba kabaka waffe nti nasenamanawoozambwe eriyo emmundu mu lubiri bwe baazimubuuza mu international press conference nga talina waddeemu gye yagira ki gye yakwata mumanye nekyayamba Muteesa singa gwali mulembe guno bandizeese ezaabwe ne baga nti zeezo naye omulembe guli buli mundu eyayingiranga mu Uganda nga n'inscription ebeerako ya army ya special gundi force naki nga buli mundu eyayingira emanyiddwa bwe yajja mu Uganda naye kati ne mundu tetumanyi zaayingira